Yagala kukwata watu mkono. Yagala kukwata buli omwe alina gwekutte. Yagala kwenge nga wekutte. Tugenda yimba olimba olugamba. Ewange bakwino omugolo tiye. Yesu akwenda. Ani alumanyi? Haleluya. Omufunye. Ayuwele. Yagala kukwata luga. Haleluya. Ewange bakwino omugolo tiye. Yesu akwenda. Subuya. Agema kwino omugolo tiye. Yesu akwenda. Okwata bulayi. Agema kwino omugolo tiye. Yesu akwenda. Lwela. Agema kwino omugolo tiye. Yesu akwenda. Agema kwino omugolo tiye. Yesu akwenda. Agema kwino omugolo tiye. Yesu akwenda. Yesu akwenda. Kakati, now waliwo omwoyo there is a spirit ogumuleetera okubonaabona mukazi wattu which makes her to suffer n'abaana bonna okusaasa and the entire children to scatter. naye munnange eddenzi lino But this boy mukama alyagala loves him era mukama amukuumye and God has kept him. libbi. He's a thief. Yesu yebazibu. Praise the Lord. Nze nali mubbi. I was a typical thief. Nze natandika nga asaaga. I started jokingly. Kantule mbanyumize. Let me even see. Nze ntandise okubuulira. I've started to preach. Natandika nga asaaga. I started jokingly. Nga nziba mmere. Stealing food. Kubanga nali mbeera ku street. Because I was at street. Kati we natandika nga asaaga. Started jokingly. Nentandika okubba emmere ku masepiki eno gye batedde ku masigiri ku lubalaza. Taking that food on charcoal steps on verandas. Wayita akaseera katono nnyo. Time came. Pastor Kango, you're seeing here. Nentandika okunyakula obusimu n'obusawo. I was promoted to phones and buses. Saakoma okwo. I never stopped there. Nentandika okumenya amayumba. I started breaking houses. Naye ono Mukama gwe mbagambako. But the God I'm talking about, era yansaasira. He had mercy on me. Simanyi kwa mubidege. I don't know whether you understand me. Mukama gwe mbagambako. The God I'm bringing now. Newankubadde nga nakola emifyo w'ekityo. No, I did many bad things. Ono Mukama yannyamba. God helped me. Banyama ne basaba bampuliriza. Ladies and gentlemen hearing me, Mukama yankuuma. God kept me safely. Era alina n'omulala gwe yakuumye. And he has kept someone there. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira, tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752
528651. Cambridge Junior School, a well for knowledge. The media team, aba Expo TV, the Expo fraternity, webali era tuli live, we are with them and we are live. Era tubasuubiza baweereza mpaka service wekwa. And we promise you to minister until finishing. So tubasaba nti tunaba kutandika. We have not yet started. Era njagala okuyisaawo akalango. I want to make this announcement. Soko omulindeko omupendo agirabeera. Amen. Mukama yebazibwa abooluganda. Praise the Lord, brethren. Balamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. I salute you in Jesus' name. Mwebale kwagala Mukama. Thank you for loving Jesus. Kubanga atayagala Mukama wano taliiwo. Because someone who doesn't love God is not here. Manyi abasinga mulina ebisoomooza. I know 17 17 njagala abanjagala n'abanyiikira okunda abalinda. that I love those who love me and those who search me. The way you have loved God, Leka abasumulule. let Him deliver you. Amannya agange I'm Namubiru Olivia. called Namubiru Olivia. Mukyala wa Musumba Kango Angel Gabriel. Miss Kango Angel Gabriel. Tetujja kukyogera. We don't fear to say that. Hey. Nviridde ku Believers on the Rock International Ministry. I'm from Believers on the Rock International Ministry. Era nga nsumbibwa Omusumba Kango. And I'm under his ministry. And Mama. Njagala mubuuzaayo ekibuuzo I kimu. want to ask her one question. Abalungi abatugoberera ku Expo TV. Those one who are following us on Expo TV, Njagala kubeebaza I want to thank you era mwebale nnyo kutwagala. and thank you so much for loving us. Mwene Expo You and Expo ne Mukama abakozesa and the God who work with you. mwe abatuwanisa okutuuka wano. You are the one who have lifted us to live here. Mubankubirireko mu ngalo n'akalulu ako Give them waggulu. a mighty hand clap and a yelling. Bw'oba tosobola kugaba ngalo If you cannot clap, simanyi oba gwe Mukama alina kyayinza okuwa I bankubirireko mu don't know ngalo. whether God can give you anything. Give them a mighty hand clap. Yes. Kakati mukyala wange ono My lady here, njagala mubuuzaayo ekibuuzo kimu. I want to ask her one question. Mamayo mukazikizeeyo. Mama, you first. Abaana b'okubwatuka tubeera mukazi. I want to ask you one question, Mama. Naye njagala kijjayo ekintu kino. I want it to bring this thing out. Nti ey'embeera gy'olimu That situation you are in, si y'embeera esembayo mu bulamu. it's not the permanent situation in your life. Era akaseera kano wenjogerera. And at this moment, as I'm speaking, Katonda eyanyamba, the God who helped me, Katonda eyansitula, the God who raised me, njagala akunsitulira. I want Him to raise you Abali too. ku channel zaffe njagala Mukama Those on akunsitulira. our channels, I want God to raise Njagala you. Mukama abeereko ne I want katonda. God to do something for your life. Mu linnya erya In Yesu. Jesus' name. Maama nnyo ekibuuzo kye njagala I okubuuza. have one question, Oli Mama. ready? Are you ready? Nsaba ombuulireyo olunaku lumu olukyasinze okukaluubiriza mu bulamu. Tell us one difficulty day in your life so far. Okuva we wanfuna. Since the day you met me, Olunaku olukyasinze okukaluubiriza. the worst day in my life, Lwali lunaku landiroodi lwe yakugoba mu nnyumba. it is the day landlord chased us out of his house. Nalina olubuto lwa myezi 8 I was pregnant with 8 ne months wiiki ezigwamu and some weeks. nga ndese sisita wange waka yali yakajja. I had brought my young sister at home, Landiroodi n'atukanyugira ebintu lwe lunaku and the landlord chased us out of the house. That is my worst day. Nze olunaku olulala olukyannuma My worst day is lwe lunaku lwe nali ntema ebikata the day when I was making potato hills. nga mpakasa ebikata bya mitwalo oba gyali ena. I was hustling for Omukazi 400, n'aŋŋamba and the lady told me, sigenda kuwa ssente I won't pay you okutuusa ng'omaze okutema ebikata ebyo. until you finish those potato hills. Kyokka nga waliwo olusenke Not knowing that there is those grass of Waliwo wheat pigeons, lumbugu. there is rumbugu. nga byonna nnyina obbironda. I had to pick them all, Kati ng'olubimbi lw'emitwalo ena and that rubber, nga luteekeddwa okuntwalira ennaku wiiki nga 2. it had to take me 2 weeks, Omukazi n'agaana okutuwa emmere. and she failed to give us food. Bwe nali nga ntema ebikata When I was making potato hills, ne ngwa ku kiwogo ekiwutta bino ebikyemeza I found a self-growing cassava. ne mbitwalira mukyala wange oyo n'abyefumbira I took them to her such that she prepared for me. ne tubirya We ate, nga ndi muweereza wa Mukama. but I was a minister of the Lord.
waliwo banyabo ne basebe omuntu ayita mu mbeera There is someone here going through a certain situation. ng'olaba ng'ensi ye yakoma Is thinking that it is end. simanyi oba nzire wansi I don't know. Oh, can I come down? waliwo abantu abayita mu mbeera There are people going through a certain situation. ng'ennaku ekuluma You are struggling. ng'owulira obikooye You are struggling and you're tired. ng'olinganga agamba nti oba mukama takyakuwulira And you want to surrender. bakulagiridde omusawo n'ogenda They have advised you certain doctors. ne bakugamba ogendeko onaabeko ku bombo n'ebirala You n'obinaaba have bathed herbal medicines. kyokka gy'okomye okubikola But the more you do such, gy'okomye okubonaabona it's the more you keep on suffering. njagala kubanjulira yesu I eyanyamba want to introduce the Jesus who helped me. we mundabamu temusobola lowooza kiki endi When you see me like this, you can't just imagine what I am. ng'omuweereza wa mukama wabagambye As the minister of the Lord has said, mukama tusobozesezza okufaandinga olukuŋŋaana luno lwa God has enabled us to sponsor this gathering. si kyangu It's not easy. tulina amamotoka gaffe abiri We have gamu our 2 cars there. twebaza mukama We thank the Lord. naye nyina omuntu gwe njagala okuba ku ssente I want to give someone money here bagenda before I leave. abaana bammwe abazimpa You are the one who give me that money, so I have to share too. mumanyi lwaki nnyo okikola Do you know why I have to do such? omwami oyo azinya amazina The man who danced here, kati wamaze okuzina amazina when he finished to dance, ne wabawo amuwako example and someone brought him as an example, nange ne nkiraba nga si nnungi and I saw that it was not a good example. naye nga mukama alina gwayogereramu But God was speaking through someone. ng'agamba nti omuntu oyo That someone, baako nekyomukolera do something for him. yesu omulungi ebazibwa Praise the Almighty Jesus. ye Yeah, sente mukama azituwadde God has given us money. naffe tugenda zissa gye We muli have to give it back to you. ate ng'ebyo byonna tebinaggwa And before all that, njagala mukama I akusisinkane want God to meet you naawe abeereko ne kyakuwa and He give you naawe something abeereko ne and kyakukolera He do something for you. sebo kyangu You come, young man who has danced here. Ye. Engaro! mu butuufu azinya amazina The man has danced so good. mu butuufu azinya amazina They call him Jesus. beeraawo You stay there. I want to bless you with this money Njagala kuwa kasente kano. katono nnyo It is so little, naye nkakutte n'omukono ogw'omukisa but I blessed it. nayitibwanga kasejjebere tebakyali I mpita was called Kasejjebere, now Bampita Pastor Kambo. I'm called Pastor abalala Kambo. bampisa aposo Others call me abalala Apostle. bampise buli kimu They bakimpise have called me each and everything. waliwo n'erinnya lyempulidde papa Even they have had me another name, Papa. mukama weebwe ekitiibwa May God be blessed. njagala enebeere enkwaso I give you this as a connection. era njagala mukama akumpeera omukisa I want God to praise you so good. wanika emikono gyo mu banka Put your hands here like that. kitange sinkana omusajja ono kitange sinkana omusajja ono mukulaakulanye musisinkana omunaaseeko ennaku musisinkana okuva olwaleero ekisa kya mukama nze nakiwulidde dda nga kyamaze okukka kikyo kikka tekisobola kuleka kyekimu I am speaking God njogera katonda ali waggulu ekisa kyempulira essaawa zinene kimutuusaako obugaggamu tekisobola kuleka kyekimu ate omusajja ono agenda kutulira mukama era njagala ekisa kyo kimusisinkane kimusisinkane baasa mumubeerewo baasa mubeerewo ekisa kimusisinkane kimusisinkane kimusisinkana yanirisomawatatya tomukwatako tomukwatako mulinnya lya yesu njagala katonda akusinkane njagala katonda akusinkane I don't know your name era seetaaga kulimanya naye njagala katonda akunsisinkanire nga ndi wano waggulu njagala katonda akunsinkanire yambala amaanyi ga katonda yambala amaanyi ga katonda byeyongere mu bulamu bwo yambala amaanyi ga katonda yambala ekisa kya katonda mu linnya lya yesu kristo mwana wa katonda omulamu mu linnya lya yesu kristo mwana wa katonda omulamu mami jangu kakati omukyalo ono njagala atuweeko ku sitole I want that lady to tell us a certain story. taka genda weetuulire You may go and sit down, my brother. ogenda kukomawo You are going to come back again. kubanga twakatandika Because you have just started. ate no waggulu oba abeera wansi Can she come up? wansi wamala
And down Bere wano is wansi. you may stand. Mumumpere microphone. Give her a microphone. Mama nkusaba onziremu bulungi. I want you to reply me Kubanga nawe something. kwebaza kwokka kosobola okuwa Because that's the thing you can do to the Lord. Yesu yebazibwe nnyo. Praise the Lord. Yesu yebazibwa abooluganda. Praise the Lord, brethren. Mama omanyi Do you know me? Nedda No. nkusanzeewa Where have I met you? mu nnimiro. In the garden. wala wabaddewo okuserengeta mu mmwanyi ne tuyita mu myala omuddo ne gunkuba Down there. naye omanyi lwaki Do you know why? ani alina bayibuli yange Who has my Bible? ennaku z'omwezi On that date, mukama yandaga ekintu kino God showed me ebigambo this. mbibagamba I'm telling you this kubanga njagala mukama abeereko n'omuntu gw'asinkana because I want God to be era namwe certain abatannaba one here. kujja And those one who are not here olwaleero tonight. emisimu kyakwekaabira Today the demons are gonna cry. bizinesi ezibadde zeesiba Business you have been not prospering. nazo zigenda kutandika okutambula They are going to prosper. abali malimiro gammwe Those one in the nga garden, mulima ebintu nga tebibala farming things which are not ogwo grow. omwoyo okubadde gubirya That spirit which olwaleero tegusigala we are going wano to curse it. mwe temunaba You kubitegeera have not understand what I'm talking about. nze ndi musajja wa example I'm a man of examples. waliwo bamanyi okusoma nti simanyi nawandiika nze bulungi I don't know even how to write well, naye nawandiika bwe nti but I've written this. ennaku z'omwezi On that date, omwezi gwali gwakubiri it was February ennaku z'omwezi 11 11th, 2024 2024. mukama naloota ekirooto I had a dream. nga kiŋŋamba It was telling me nti kango that Kango, genda enakifuma go to Natifuma. kansome nga wekiri kigamba bwe kiti It says like this: nga waakava enakifuma as you have just left in Nachifuma, genda go enywedde malwa to Nywede Marua ku bowa on the Boa Hall obuuze and ask maama nakawuka Mami Nakauka. yegwe maama nakawuka Are you Mama Nakauka? Ye musumba. I'm the one. nekiŋŋamba bwe kiti It told me like this: oba if maama muzungu Mama Muzungu. kakati nekiŋŋamba era ekirooto kye kimu And I was revealed that. omubuuze nti tamale brian omumanyi Ask her that you know Tamale Brian. wentuuse mu nnimiro When I arrived in the garden, kudde booda I got a boda okuva wano wali crusade from here at the crusade. ababuulizi b'enjiri bayiseeko nga bagenda I found the preachers there. nembuuza I asked, ku bowa and I asked at the Boa. ngeno waliyo bowa 3 We have 3 Boa halls within the place. nentuuka kwesoose I arrived at the first Boa hall. bwe ngituuseeko When I reached there, mwoyo wa mukama nangamba siweewo and the spirit told me that not that one. ne ngenda ku yokubiri I went to the next one nembuusaako abaliranyeewo and I asked those who were around. mukama amaze okungamba weewo God had already told me that is the suppress. nembuusa abaliranyeewo I asked them nti maama muzungu mumumanyi that you know Mama Muzungu. ne baŋŋamba tumumanyi They told me that we know her. ne babuuza nakawuka mumumanyi I asked them that you know Nakauka. ne baŋŋamba They ye told, maama ono gwe tumanyi ye maama muzungu maama naaka they told me that we know Mama Muzungu aka Mama Naka. naye ali eyo wansi eyo mu nnimiro But she's there down deep in the garden. owaboda ne muwa ssente I paid the boda guy. ne mugamba genda I told him to leave. ne nkwata abaana abadde bandagirira I took those kids. ne tukkirira We went down. tusanze omukyalo ono ava mu nnimiro We met her when she was coming nga back. kyetugulaga tetumanyiyo We never knew where we were naye going. ngaomwoyo wa mukama atutwala But the Holy Spirit was guiding us. maama omwana wo bamuyitaani What is the name of your oba child? byatandika bitya And how it started. Omwana My child ye Tamale is called Yeah. Isma. kati ate nze omwoyo yampadde tamale bulayani But I was given Tamale Brian. ajja mu ttaamu ttu omwaka guli Last year, term 2, he came back. abadde awezezza emyaka ebiri. He had spent 2 years. yesu yebazibwe Praise the Lord. yesu yebazibwe soka They olire told me, maama omanyi Mama, you know, omanyi omwana wo waali do you know where your child is? simanyi wa I nze don't know. ndabawo Me, I see. nze ndabawo I omwana see waali where your child is. ndaba omwana waali I know this. I know where he is.
Esawa zino wali. Right now where he is, Ndabawo. I see. Praise the Lord. Omanyi. You know, Nze saagala kwogera bulimba. I don't want to speak false things. Era nze nkuba nnyo bannabbi b'obulimba. And I fight against those cult preachers. Ate nze siri nabbi. And I'm not a prophet. Mukama olumu ampisizaawo ekisa n'akimpa. But sometimes I get message Ne ndagula. and I prophesy. Olumu takimpeerako But ddala. sometimes he did not give me at all. Naye neebaza Mukama kubanga olwaleero kweki. But I thank God because I have that mercy, that anointment of prophesying. Aha, mama tubuulire. Continue. Omwana yajjako eno mu Ttamutu. He came Kubanga Tamutu. guli ogwaggwa guli kati abadde awezezza emyaka He had spent 2 years nga simanyi waali. without knowing where he is. Bambikira nti baamutta. I was told that he was killed, Baamutematema. that he was killed into Era pieces. nze mbadde manyi nti omwana yafa okusinziira ku mize gye yali. I used to know that the child had died. Era bwe baŋŋamba nti baamutematema. When they told me we were killed, Ne ŋŋamba sirina kyamu. Mukama I said I have nothing. Mukama yamukweka. God hided him. But Muwala wange yabadde nga ngumya. my daughter used to taunt me. N'aŋŋamba maama. She told me that, Mama, Guma Mukama ayinza omwana oyo mukuuma nga byala. stay strong, my brother may be alive. Badde n'essuubi naye nga singa. I had hope, but not so much. Nakkiriza I believed. ne ntwalanga ebifaananyi I took pictures and photos ewa pasita gye nsabira. to my pastor. Ne ngenda ne mbisabira. I used to pray for the photos. Ne mbiyiwako amafuta. I used to anoint the pictures. Ne nsaba ne nsiiba. I prayed and Chimala, fasted. Chimala. Enough. Newe otayogera bingi. You might even stop Wadde there. tugenda kukyazaako ku lwoko. We will host you at Block Ne ku Expo TV and Expo TV ng'omaze okulaba omwana wo. after seeing your child. Kakati Now, waliwo omwoyo there is a spirit ogumuleetera okubonaabona mukazi wattu which makes her to suffer n'abaana bonna okusaasaana. and the entire children to scatter. Naye munnange eddenzi lino But this boy Mukama alyagala loves him era Mukama amukuumye. and God has kept him. Libbi He's a thief. Yesu yebazibu. Praise the Lord. Nze nali mubbi. I was the typical thief. Nze natandika ng'asaaga. I started jokingly. Kantule mbanyumize. Let me even Ati see. nze ntandise okubuulira. I've started to preach. Natandika ng'asaaga I started jokingly, nga nziba mmere stealing food kubanga nali mbeera ku street. because I was at street. Kati we natandika ng'asaaga Started jokingly, ne ntandika okubba emmere ku masepiki eno gye batedde ku masigiri ku lubalaza. taking that food on charcoal steps on verandas. Wayita akaseera katono nnyo Time came. Pastor Kango Pastor Kangu, you're seeing here. ne ntandika okunyakula obusimu n'obusawo. I was promoted to phones and bags. Saakoma okwo I never stopped there. ne ntandika okumenya amayumba. I started breaking houses. Naye ono Mukama gwe But mbagambako the God I'm talking about, era yansaasira. He had mercy on me. Simanyi bwa mu bitegeera. I don't know whether you understand it. Mukama gwe mbagambako The God I'm bringing now. newankubadde nga nakola emivuyo w'ekityo No, gyonna I did many bad things. ono Mukama yannyamba. God helped me. Banyabo ne basaba bampuliriza. Ladies and gentlemen hearing me, Mukama yankuuma God kept me safely. era alina n'omulala gwe yakuumye. And he has kept someone there. Omwana wo Mukama alina we yamukuumye. God has your child somewhere. Ye alina waali yamukuumye. Genda nzige Your gyoni boy is safe. I'm going to go myself. naawe And you, tugende tumugjeyo we are going to pick him tumuleete. and we bring him. Ate omanyi Mukama kye yaŋŋambye? And you know what God told me? Yaŋŋambye oyo omwana tomuta He told me not to lose that boy. kubanga wonna amala omugjayo Because after getting him, alina okudda n'azimbira maama we he ennyumba has to construct a house for his mom. kubanga Because mukazi wattu abonyeebonye. she has suffered a lot. Yesu omulungi yeebazibwa. Praise the living God. baganda bange bampuliriza. Ladies and gentlemen, Ensonga lwaki mbagamba ebigambo the reason as to why I'm telling you this osobola one, okubeera ng'oyita mu you mbeera may be going through a certain situation, ng'olowooza nti katonda watasobola kuyamba, knowing that God cannot change you, ng'olowooza katonda tasobola kusonyiwa, thinking that God cannot forgive you. osobola okubeera nga waloga nnyo, You may be a great sorcerer. osobola okubeera nga wabba nnyo. You may be a typical thief. Kangende eno Let me go this side. ng'olowooza katonda tasobola kuyamba, Thinking God cannot help you. naye banyabo ne basaba bampuliriza. Ladies and gentlemen, ono katonda gwe mbagambako
nkwogako the God I'm talking to you now, ne wobanga wakola ki even though you did what, mwetefutefu okuyamba He's ready to help you. mwetefutefu He's okusonyiwa ready to forgive you. newankubadde ng'oyita mu No kusomozebwa matter what you're going through, newankubadde ng'oyita no mazina matter what you're newankubadde crying, ng'ewaka no bakwegana matter what, banyabo ne basaba ladies bampuliriza and gentlemen, nze baatuuka akaseera ne baŋŋamba they reached a certain level and told me, oyo beautiful wange "You're that beautiful. tovaayo waggulu Don't kwe go down, my beautiful." oyinza okugwa nga siriwo kukwatako Kamukume. baatuuka ne baŋŋamba They told me, obwavu bw'oliko the poor you are, buwunya n'okuwunya it smells. let me tell you something Kambabulire ekintu. nyina famire gye ndiisa I have a great family which I'm helping. tewabala Amina. ensonga lwaki nkugamba ebigambo The reason ebyo that's why I'm telling you those words, njagala okukwatibwa ekinyekenyeke I want you to get some Bible with ekigenda you. okuyingira ebusiba ku katonda Enter deep in God. ekigenda okwagala katonda To love God. ekyo ekigenda okuyisitula To lift you. okujja w'oli To get you where you are okuteeka ku ddala to another level. Amina. In Jesus' name. simanyi oba waliwo abandaba I don't know whether there's someone. abali ku expo tv Those one on Export namwe TV. mbasabira mukama I basinga pray for you to meet saba Jesus. mukama asibule I amaaso pray gammwe God to. saba mukama abeereko I nekyabakolera pray God to do something in abali your ku life. local international Those one are ministries talking international ministries. namwe nsaba mukama I basinga pray that God meet you in Jesus' Amen. name. sinatandika I kubuulira have not started yet to preach, naye katonda ono gwe mbagambako but Lord, I'm talking to. banyabo ne basebo mugenda kumulabanga You are going to testify Him. wano bino si byanja si byaddi It is not for tomorrow, but now. njagala mukama ayogereko I want God to talk to you. sebo ekyalo bakiyita nywedde It malwa is called Nywede Marwa. kino ekiralo njagala kitandike kuyitibwa nywedde yesu I want to change the name of Amen. Nywede Marwa to Nywede Yesu. nga buli muntu ayetolodde wano To everyone here, ng'ayogera ekigambo kimu yesu you say Jesus, Amina. not Marwa. bannanga musavingi great man Mpereza Katonda w'amaanyi. mpereza katonda I w'amaanyi minister the mighty man of God, the mighty njagala God. kusisinkane I want him to meet you. wabula bakamera mugenda kukola kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina dde ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa neddekeya eri abannassale Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita emu okuva ku Bombo Road okumanya ebisingawo kubira administrates ku 0773 01412 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. The cameramen you are going to work. jukira Remember, mubuulira n'omusajja omu eyali omubbi you are preaching with someone who was a typical thief. tekakoowa We never get tired. wabula katonda wantendeka kyenjagala God trained me what I want. njagala nawe mukama I akutendeke want God to train you. omwami ono gwe mulaba You see this man here? muweereza wa katonda He's a minister of the Lord. atukoze He bulungi has done us so good. era njagala And I want tubuuzeeko just mu bigambo bibiri byokka say hi kyaki within a few wofiira minutes. oyina omukyala tomuyina Are you oba married olusingo, or not? Are you abakyala baba single? leeno We have many ladies. kisabira omukisa I pray for you. obanga tobayina If you don't have- ng'omuyina If you have- kibagambe Tell them that you're married. Bakubeja Yesu. bajja nnakuwala naye bambi tofaayo Never mind. Hallelujah. Amen. Ndi musanyufu nnyo. I'm so glad. Ngulumiza Yesu Kristo omwana wa Katonda. I lift Jesus Christ, the only Son of ola mu God. kamera Tunoleero. Amanya n'eddoboozi omuweereza wa Mukama Ronald Raymond Senkooto. Minister Raymond Senkoto. Ndi musumba I'm a pastor. ow'ekkanisa bagiyita Remnant Church. The church is called Remna.
tuweereza Katonda we minister God mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. in the power of the Spirit. Tuyitiddwa ku mulembe We guno were called on this generation okubuulira enjiri, to preach the gospel, okuwangula emyoyo, to win souls, okuteekateeka okudda kwa to Mukama. prepare the second coming of Jesus. Musumba, Pastor, okusisinkana wano to meet you here, kubadde okwagala kwa Katonda. it is because of God's love. Nakulaba ku mutimbagano I saw you on internet n'omwana Soda, with Omana Soda. Who is he? naye But obujulizi bwo bwankwatako. I was touched by your testimony. Omusajja wa Katonda ono And I say, this man of God, luli balimu ne musi, I will meet him one day. naye But simanyi Katonda bw'akikoze. I never knew how God made it. Nga omuweereza wa Mukama Joseph Agaba Joseph Agaba, mpeereza naye I minister with mu him Remnant Church. at Remnant Church. Simanyi ngeri yakonekitinga naawe. I don't know how he connected with you. Naye ankubira essimu He kiro. called me yesterday. Agamba ajja Nakifu. He told me that he was coming to Ajja Nachifuma. n'omuweereza wa Mukama. He was coming with the means of God. Afunye chance. I said, I've got a chance. Ekitiibwa n'ettendo Mukama. Praise the living God. Gegamu Yes, sisobola mufukamiza kusaba, I cannot make him kneel down. sisobola mugamba kigambo I kyonna, cannot tell him naye anything. nsaba Mukama akikubalira okubeera. But I pray God praise you. Musumba nina omukyala. I have a wife. Oyina Nina omukyala. I have wife. bambi ababadde Embaga be- yaffe yali mu mwaka oguwedde. And our wedding was of last Omukyala year. we bamuyita Eva Senkoto. She's Eva Senkoto. Nagenze Senkoto I'm Ronald. Senkoto Ronald. bambi mugyeyo essuubi mulungi naye Take away hope. ayina. He is married. Yes. Yeah. Hey, Hey, amazima gabeerawo, truth is always there. nsaba naawe atanafuna. I pray for the single ones. Mukama abeereko ne gwakuleetera. God bring for you someone. Nsaba Mukama abeereko ne I pray gwakuleetera. that God bring you someone. Mu linnya erya In Yesu. the Jesus' name. Kanzira eno waggulu. Let me go back up. Omanyi nakyalidde obuweereza. You know, I'm a visitor here. Hey, Njagala kwogera ku mutabani wange. I want to talk about my son, Omu gwe neeyagaliramu. whom I love a lot. Bamuyita He's called Pastor Muliro. Pastor Fire Muliro. Jangu. Come, come. Naye omu ku batabani bange. But one of my sons, Ekigambo muliro. the word Musobola fire, okuba nga temukikubidde engalo. you are afraid to come for Kubanga it temukitegeera. because you don't understand it. So kwesitula nzije wano. Me to come here, Olwa just omusajja ono. it is just because of this man. Mbadde ntuuse wali mu Nakifuma. When I reached at Nachifuma, Neva mu mmotoka ngenda okunoonya pini. I came out to look for a penny. Ne nsinkana omusajja. I found a man. N'agamba musumba. He said, Pastor. Simumanyi. I never knew him, Mu Nakifuma najja mu dda nga ndi mu kuba bicupa byange. I- Nga yandaba. but the man seen me. Naŋŋamba mbadde nkwesunga. He told me that I've been waiting for you. Njagala okulabako. I wanted to see you Naye physically, Mukama but akuleetedde. God brought you for me. Banyabo ne bassebo. Ladies and gentlemen, Waliwo atategeera kisa kye njogerako. someone is not understanding the grace I'm talking Naye about. waliwo ekisa kye njogerako. But the grace I'm talking about, Njagala I kikusisiinka. want it to meet you. Kibeereko n'omuntu gwe kikusisiinka. I want it to make you meet someone. Kibeereko n'obufumbo bw'omuntu gwe I want it to Kibeereko organize someone's ne marriage, bizinesi gwe kitereeza. to organize someone's business. Mu linnya erya In Yesu. Jesus' name. Ono bamuyita omusumba muliro. He's called Pastor Muliro. Ye musumba agenda okusigala ng'asumba ekifo He's kino. the one who's going to minister this praise. Mbasaba mwenna mumwagale. I pray, I ask you to love him, Era mbasaba n'abayinza oyimirira naye muyimirire and naye. those who can stand with him, help him. Kubanga aliko ekisa kya He Katonda. has the grace of the Lord. Bayibuli egamba. The Bible says, Yes, alonda abasirusi. I know. Alonda abasirusiru b'ensi. that he picked the foolishness of the world N'abatuuza n'abalangira. and make them to sit with princes and prince. Waliwo abantu Mukama bagenda okutuusa nawo n'omwami. God is going to make you sit with prince. Okutandika ne leero Starting from today, ogenda kulaba enjawulo. you're going to see change. Kino ekigere si kya bwereere. This foot is not for nothing. Amen. Amen. Kakati tugenda mu kaseera Now we are going to a moment, ak'okulya ekigambo dakiika eza. we are going to eat the word within that. Kati awo deliverance kakongolyo. And then a great deliverance, Okusaba okw'amaanyi. great praying Okw'okusumululwa. of deliverance. Kutandike. It will start. Era And abatannatuuka. those who have not arrived yet, Mwanguweeko mwetwalire ekyamagero kyammwe. hurry up and take your Amina. miracle. Yesu omulungi yeebazibwe. Praise the living God. Nze ekyawandiikibwa nnyina bibiri byokka. I have two scriptures. Ate njagala weera ennyiriri ezo. Olwalamu.
kale bbiri I have two scriptures. Isaya 6 Isaiah 60. gisome Read it. yesu omulungi ebazibwe Praise the living Lord. abatugoberera ku Expo TV Those one following us on Expo n'abali ku grupu zaffe ez'enjawulo and on other groups, local international ministries Matugga Local International Ministry Matuga, YouTube channel our YouTube channel. namwe mbalamusaako mu linnya lya mukama I waffe salute you in Jesus' name. mwesirikire nzija Just keep quiet, I'm coming. waliwo essaala egenda okuyita There is a prayer which is going to pass naye here. ng'essaala eyo But that prayer, bagiyita kuzuukira it is called resurrection. oba okuzuukuka Resurrection or waking up. omanyi lwaki ngenda kugisaba Do you know why I'm going to pray that? kubanga nyina ekisa kyenjagala okuleka mu kitundu kino Because I want to leave a certain grace in this place. nyina ekisa kyenjagala okulekera omuntu ali wano I want to leave you with a certain grace. nammwe abampuliriza And those one hearing me, njagala mukama I want God abeereko ne gwakolera to do something for a certain person. mu linnya erya yesu In Jesus' name. otuusewo maama Have you reached there, Mama? Isaya 6 Isaiah 60. olunyiriri olusooka golokoka yaka golokoka yaka Raise up and shine. kubanga omusana gwo gutuuse Because your sunshine is already. n'ekitiibwa kya mukama And the kikuviiriddeyo glory of God is upon you. kubanga laba Now see, ekizikiza kiribikka ku nsi darkness will cover the world. n'ekizikiza ekikutte kiribikka ku mawanga And the darkness will cover. naye mukama alikuviirayo n'ekitiibwa kye But God will come with his glory. soka okomaawo haleluya banyabo ne baseba abampuliriza Ladies and gentlemen, akawungezi kaleero abampuliriza this evening, n'aba batulaba ku expo and those one who are watching us at Expo, njagala kugamba nti golokoka I yaka want to tell you that praise and shine. kubanga omusana gukuviiriddeyo Because the chance and light is upon you. abakitegeddemu ebale kikubirako ngalo Those who have understand, thank you for abo clapping. abatannakitegeera And those who have not yet understand, njagala bagamba nti golokoka I yaka want to tell you that arise and shine. njagala ekiki ekyazikira I want that thing which ekiki lost, ekyeyeebaka your thing which has slept. mukama akiyimuse I want it to be lifted. njagala mukama akuyimusiza I ekyekyabyo want God to lift it. sinatuuka wenjagala abeegayiriza ensaba munfumitemu essaala awo. Haven't reached where you want. Please intercessor, pray for bano me. ba intercessor These ne intercessors. sayidi eri beegayirize ne sayidi eno beegayirize These are intercessors. mukyala wange mwegayirize My wife is intercessor. njagala muyingire buziba I want you to go deep. wemalire okuweereza After ministering, nga waliwo ekisa ekigenda okusaasaana mu bantu I bano want the grace to cover all these people. era nabo bakirabeko And I want them to testify. soogera palapase I don't talk just. omanyi lwaki bagamba okugenda buziba You know why I'm sending them deep? njagala bakwate ekyoyo kya baguyita simanya nywedde malwa I want to capture the spirit of Nywede Marwa. bakikwate bakikube wansi Capture it and put it down. tuyimuse omwoyo gwe omupya ogenda okufugira mu bwengula buno And we glorify another spirit which is going ogugenda to reign okuyitibwa over. nywedde yesu Which is going to be called Nywede Yesu. musumba yadduse musumba muliro yadduse Musumba Muliro is nowhere to be seen. yesu omulungi ebazibwe Praise the living God. njagala kumaliriza mangu I want to finish. bandageko ku ssaawa I want to check the time. nze abagenda okugumiikiriza Those one who will stay. okay weebale nnyo Thank you so weebale much. ddala kaakati abo abagenda okugumiikiriza Those one who will ne wait babeerawo mpaka we tumaliriza and okusaba stand until finishing. awo we baliko okuyitibwa They are the one who are we chosen. balike ensonga lwaki tuli wano It's coming from. ate lwaki mbagamba ebigambo bino You know why I'm telling you these words? webanga owulira oyagala mukama akusumulule If you want God to set you free ng'owulira okooye embeera gy'oyitamu and you're tired of that situation, sembera mu maaso just come in front. siri wano kusaaga Tujuze wanene, tujuze wanene. even if I bless one person Newempa omukisa omuntu omutujuze byanjawulo wabula ebigambo ebyo kiki kye bitegeeza eri obulamu bwo. So njagala omutima gwo oguggyemu buli kimu ekikutaataaganya olowooze ku bulungi bwa Katonda. Tugenda atandika n'oluyimba olugamba ye Mukama. Yesu Kristo yazukira mu bafu ye Mukama. Buli akamanyi tugenda yimba ffenna.
osobola wanika emikono mu bbanga bw'oti ng'akabonero kamuwa ekitiibwa. Haleluya! Ye Mukama, ye Mukama, Yesu Kristo yazukira mu bafuye. nawe ali mu kibiina osobola okuyimba naffe bw'otyo. Yesu asante. Yesu wange hata wange ekigambo kya Katonda bona masomo yalirisa okubeerawo okwe. Bayibuli egamba nti kwali empagi ey'omuliro, waliwo omuwala omuto Mukama gwayagala okusumulula, waliwo omukyala Katonda gwayagala okusumulula, waliwo Mukama gwayagala okuyamba mu mbeera gy'amaziga gy'abaddemu. Kyokka waliwo n'omulwadde abadde akaaba amaziga ng'olwafuubana n'ekirwadde ng'ekirwadde kigaanye. Abali ku Expo TV namwe abali mu kifo kino eno, akaseera kano kakusisinkana mwoyo wa Mukama. Kano akaseera kembadde mbagambako nti Katonda alokolera awonya, wabeera nga yalokolera yawonya. Kaseera mutandika okumulabako, banyabo ne bassebo Katonda gwenjogerako mubanjulira. Njagala atandika okutambula asumulule, atambula abeereko ne gwawonya, atambula abeereko ne gwanazaako ennaku, atambula abeereko ne gwasumulula mu linnya erya Yesu. Tambula 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 tukulabeko Mukama. Nga nyimba oluyimba lunene otagala Mukama abeereko ne gwasinkana. Yesu nga lwana entalo ez'amaanyi ezisinga obunene. Yawe nga lwana entalo ez'amaanyi ezisinga obunene. Uyo akulwanira, uyo asawalwana, uyo akulwanira Mukama, anda uyo alwana. Yesu alejiti
maaso ga Mukama. You may keep silent in front of Jesus. Ogambe ati ayi Yesu. Ayi Yesu. Olwaleero okusaba onwanire entalo. Olwaleero okusaba onwanire entalo. Abali ku channel zaffe ez'enjawulo. Abali ku channel ez'enjawulo. Namwe abali mu kifo kino. And those at this place. Njagala otandika okugamba Mukama. I want you to speak to Jesus. Mukama nkusaba onwanire entalo. Fight for my battles. Banyabo ne basebo. Ladies and gentlemen. Waliwo Mukama alwana entalo z'abantu. God will fight for waliwo Mukama alwana entalo z'abantu mu kifo kino. Waliwo omuntu Mukama gwalwanira entalo. Waliwo Mukama gwasumulula essaawa zino. Asumululwe. Ogenda tandika okuwulira ekisa kino ky'ojogerako. Weekiri. Waliwo omwana omuwala Mukama amusumulula. Waliwo n'omukyala Mukama amusumulula. Waliwo ayise mu ndwadde okumala ebbanga. Asumululwe. Nawe Mukama akusumulula. Amiina. Waliwo omusajja Mukama gw'ayagala okukyusa mu byenfuna bye. Waliwo omusajja gw'ayagala okukolera ebyamatero. Abimukolere. Banyabo ne basebo. Amiina. Ono Katonda gw'agambako. Ye Katonda w'ebyamatero. Amiina. Ye Katonda w'ebyamatero n'obubonero. Njagala musirikire mwanike emikono gye mwe mu bbanga. Bw'obanga okikkiriza nti Yesu ye Mukama. Ng'okkiriza nti agenda kuyamba. Ng'okkiriza nti wazze wano eno kye kimu. Ogenda kuwulira ekintu nga tokyasobola kuyimirira. Waliwo n'omulala. N'abavubuka. Bagamba nti oba naffe tutwale Yesu. Naye nga bagaanye. Amina. Tugenda kusabira. We are going to pray for you. Mu linnya erya Yesu. Jesus' name. Era ne Mukama ajja kukola ebyekisa. And God will do something good. Kale. Amen. Katwatule ffe n'ebigambo bino. Wabeewa mukwatirako omwana. Let someone. Kimukutte. That baby. Talina wakiwakanira mu linnya erya Yesu. She cannot refuse in Jesus' name. Yagambye ayagala kwatula Yesu. Musumba. Omuntu omulabye. Have you seen someone? Abantu bano obavunanyizibwako balabirira obakuuma. You're responsible for them. Era nsaba Mukama ateeke obugabirizi mu nsawo yo. And I pray to God such that he enables. Amuweere ng'osobola okugabirira abantu abo. Such that you cater for Mu them. linnya erya Yesu. In Jesus' name. I brought that style. Yesu yebazibwe. I was a omubbi. I was a thief. Lumu nabbako munnaggwanga munnange n'agamba. One day I stood. Leba ku kazuula. Omanyi kye kitegeeza. It means what? Kiraba akakappi. Look at that thief. Naye nga nzippi. But I had stolen. Naye neebaza Mukama. I thank God Eyandokola. who saved me. Era nsaba nammwe abeereko ne gwalokola. And I want him to save you too. Mu linnya erya Yesu. In Jesus' name. Naawe obanga oli emabega. And if you're there oyagala okubegatta kuba mbijjangu. and you want to join them, togaana kutampinga amafuta gano. Don't refuse. Togaana kwetwalira mu kisa guno. Don't refuse to take this chance. Okay. Wanika emikono gyo mu bbanga. Put your hands up. Gamba nti ayi Yesu. Jesus. Nze gundi. Nze Kango Angel Gabriel. Kango Angel Gabriel. Olwaleero. Today. Mpulidde ebigambo bino. I've heard the words. Nempulira nga njagala okwetwalira Yesu Kristo. Nembera nga njagala okwetwalira Yesu. Okubeera omulokozi wange. Era Yesu njatula. Nti ndokose. Era nkusaba. Sangula amannya gange mu kitabo ky'okufa. Ogawandiike mu kitabo ky'abalamu. Era okufa n'olwaleero. Ndokose. Mukama akusisinkane. Mukama akusisinkane.
mukama kusinkane njagala awulire ku bulungi bwa mukama nga njogera mukama njagala kusinkane kakati yambala ekisa ekyobulokozi ekisa ekigenda okuwa obufumbo bulungi ekisa ekigenda okukugaggawaza ekisa ekigenda okukukuuma abali emabega eyo mwanika emikono gyammwe taliko musabira sagala omukwateko taata tulinga amafuta amalungi saba wabeerewo asa muli emabega sagala gwe wansi kubanga waliwo ekisa ekigenda omulinnya waliwo amaanyi agagenda omubeerako naye ate sagala mumukwateko ekisa kiikyo kyeyongera naawe maama singa okkiriza yesu kristo saba ozibe ku maaso gotandika okwewayo okubeerawo kwa mukama akukyalire mu ndwadde ye ya sukaali Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine.
mukometie Yesu akwenda Yuma Kadoli Agema kwino mukometie Yesu akwenda Obuade Agema kwino mukometie Yesu akwenda Agema kwino mukometie Yesu akwenda Chatuwendo mwana chomo Yes, Abeda. Yes, Abeda. Yes, Abeda. Yes, Abeda.
Gamba ya Naza. We worship Yahweh. Wabere ware kana haleluya ya maja. Haleluya siba haleluya. Omukama batubira omukisa aba batufollowing ku Export TV. May God bless you all who are following us on Basabira Export. munyeri mukama I Facebook. pray for you to conquer. Leka katonda basinkane. Let God meet you. Leka baberewo ekisa kibasinkane. I call upon the grace to meet you. Namwe abayimiride naffe okusupportinga olukungaana. And those who are standing thus in this ministry. Mukama akubise ensawo zammwe. May the Lord multiply you. Namwe ababadde baagala okubaako ne kye mukola ku And those who want to do for Expo. Kuwa looko. For Rock. Mwenna mbasabira mukama abeereko ne I kyabakolera. pray for you so that God do Kitanga something for you. abatasobodde kubaako ne kye bawaayo. God, those who have not managed to do, Nabo mbasabira mulundi I oguddako. pray for them next time Basobole okuwaayo. to come for us. Stay blessed. Come about Muksa. Mwekuumire nnyo ku channel yaffe ya Export TV. Keep following Expo TV. Tujja kusigala nga tubaweereza We'll keep on mu ministering. linnya lya Yesu Kristo. In Jesus' name. Mubeere bulungi mweraba. Bye bye. Sign out. Export TV to the world. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine.